Kyolimba obuko kyekikola ki kyekibutta abantu twabalaga nnyo nti twabasuubiza nnyo ebitasoboka ebitali realistic ebitali readily bitafunika mangu ebitafunika mangu kakati ne bajja babeera frustrated mu kaseera cementi kusamatoke mawate tebisoboka kati babakyukidde biri waliwo kye bayita goose chase waliwo idiom eyo goose chase kuba ogoba ebintu byotalifuna kati challenge ne tubeera nayo kakati ne tujja tubeera n'abalala bannaffe abaagala okubeera nti bajja mu bifo byaffe bwe twajja ne tubeerawo abantu abasinga balowooza nti singa tebadde NRM card singa tebadde NUP card singa tebadde FDC card kwegamba credentials ne bazijja ku candidate Lwomushana Kagabo Kiwanda n'omulala ne baziteeka ku NUP ne baziteeka ku NRM ne baziteeka n'ebirala and kibi kyabulabe nnyo si buli omu nti asobola okikola njagala kibategeeza abatulaba wano nammwe abeeteekateeka ekisiri primary abeera candidate yali pivotal kakati abantu ne bajja babeera nga bali ku pressure card abantu batuuka n'embifo nze kati nga abapate yange n'alemererwa n'okwogera abantu byagenda bakolera naye n'amanya nti nze kasitankuba omubala people power NUP everywhere nga tayogedde na ku bantu kyagenda bakolera oba ne kyeyabasuubiza kugamba nti evaluation nkoze ki ntuuse wano kakati bwe buzibu obwo bwe tufunye kati bw'ojjojja n'otuukirira ku omugambye ebisinde ebirala MK movement n'ebirala lirindako gwenda mu kifaananyi awo badde gwe ba photoshop yenze mwennyini Twaha Kagabo nanyiridde olabye zawa MK project leta kiringa bayimiridde mwami Kizi nanyiridde tayo giraba yegwe awo makati yenze akazigo okalaba no Kawanda Daudi mukwanuka eyali yenze mwennyini nnyini kiwano nyo ki so kakati mu politics bwe najjamu nali mmanyi nti abantu abasinga mu politics